Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Abaddu ba Allah abalungi, abaddu ba Allah abasiibi, mbalamusala ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbozaayoza okusiiba ennaku Allah zabasobozesezza okusiiba paka olwaleero, nimbakubiriza obuvumu n'okukikola mu bwagazi paka mumaleko omwezi gwa Ramadani nga mukola birungi byerere. Olwaleero nga tugenda mu maaso nanfunirawa bwemba nga nsiibye, leero tugamba nti okusiiba kusonyisa amazambi. Hadithi ejiwa kwa Abu Huraira radiyallahu anhu ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga Nabbi bwe yali ayogera ku birungi by'okusiiba yagamba nti man swama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nti omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadan mu kukkiriza ng'ate asuubira mpeera wa Allah yekka, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amazambi ge gonna agasooka Allah subhanahu wa ta'ala agamusonyiwa. Kitegeeza ki? Nti bw'oba osiiba, siiba ku lwa Allah yekka, kubanga okusiiba gwe mulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yeesigaliza ku mirimu gyonna, n'agamba wa ana ajizi bihi, ogwo nze ngwesasulira, n'agujja ku fomula y'emirimu egya bulijjo eri kola kimu ofunemu 10 paka ku 7, naye okusiiba kukwe. Kati we kubeera nga kukwe n'osiiba ng'osiiba lwa Allah yekka, Allah ajja kusonyiwa amazambi agasooka. Naye bw'osiiba ng'osiiba lw'abantu nti njagala bampaane nti gundi musiibi, tojja kufuna mu kusiiba kwo okujjako abantu okugamba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba ng'atwewaza nti osobola okusanga rubba swaimi, osobola okusanga omusiibi laisa lahu min sawmihi illa al-ju' wal atash, nga talina kyafunye illa al-ju' wal atash, okujjako enjala n'ennyonta, nga byokka byafunye mu kusiiba, naye nga mpeera talina kyafunye. Kakati gwoba oyagadde bantu bakulabe bajja kugamba nti gundi musiibi ne ku lunaku lw'enkomerero bw'oliba onoonye empeera ze ez'okusiiba, Allah akugambe nti wasiiba, bagambe nti musiibi, era bagamba ekyo kye wafunanga ku lunaku lw'enkomerero tolina ky'osuubira era tolina ky'obanja. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam era mweno mu hadithi ya Abu Huraira n'ayongerako n'ekirala ng'era kitambulira wamu ne Ramadani n'okusiiba, n'agamba nti man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, omuntu asituka ekiro kya laylatul qadri n'asaala n'atendereza Allah mu bukkiriza n'okusuubira empeera za Allah, oyo naye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Katonda amusonyiwa amazambi ge agasooka. Ate waliwo enjogera endala eyayongeramu nti waman qama ramadana, omuntu asituka ebiro bya Ramadani, Ramadani n'atandika newenyweza n'osituka ekiro n'osaala tarawiya n'osaala tahajjudi imanan wa ihtisaba, mu bukkiriza n'okubeera nti osuubira mpeera wa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Katonda amusonyiwa amazambi ge gonna agasooka. Kale bannange, mwezi gwa Qur'ani, mwezi gwa kusituka kiro kusaala tarawiya tahajjudi, bannange tulwane, ebyo byonna bijja tuwa okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutusonyiwa amazambi gaffe agasooka. Walhamdulillahi rabbil alamin.